ekisooka ndowooza oli mu kwogera na muzimu gwa Frank Gashumba. Yesebo ojja kwogera ku gundi ku muzindalo. Ndowooza muzimu gw'oyogera naye nze saawa wezaweredde saawa 5 nabadde ndi waka. I think saawa 4 I was home by 10. By 10 in the night, right? Yes. Yes. Kati okuva saawa 5 ogw'ekiro, my God, this phone is ringing like a switchboard. I'm telling you. Nga bagamba bankubidde amasasi emukono n'ekisooka ndi mulamu nze seekuuma Katonda yankuuma. Mukama yebazibwe. Katonda yankuuma. Naye abaposti nzaayibwe bannuupu. Kiki ekigenda mu maaso? Lwaki bandipostize? Okuva nuupu bwe yatandikibwa nga kalti ya Kyagulanyi, social media bagifudde a platform ey'okuwemula abantu, ey'okuvvoola abantu, ey'okuteeka ensi ku bunkenke. Sinze gwe basoose okubika myezi ng'ebiri emabega baabika Genosali Musale, emabega ne babikako Lukwago. So bakikola okutiisa abantu kubanga simu yange eno n'abantu be nali mmanyi nti bakyaliyo ku nsi bali mu kunkubira amasimu. Oh no. Naye ekisinga obukulu ennaku Katonda ze yangerera okubeera ku nsi ze nja okubeerako. As long as nga nkyali mulamu nja kwogera what's wrong and what is right. Nga be balina eddembe lyabwe okuwagira Kyagulanyi, nange nyina eddembe lyange okuwagira MK oba omuntu omulala. Unfortunately bataddewo embeera nti buli muntu atakkiriziganya na Nuupu oba ne Kyagulanyi, he's a fool, he's an idiot, he's a terrorist, ntarahamwe si Munnayuganda. Buli muntu atakkiriziganya nabo ovumwa buli kivumo ekiri ku nsi kuno. Ekikwewuunyisa gwe Lwamiti, za kugamba okuva 2010 paka 2016 nakolokota gavumenti eno ekitamanyiddwa. Naye sijjukirako kufuluma leediyo nga neeraliikirira nti oba omuntu anankuba ejjinja oba anampemula ku social media. So bano abagamba nti baagala okukwata obuyinza oba balwanira eddembe ly'abantu ate bo batutulugunyiza nga tebanaba kutuuka mu buyinza. Kyova olaba it's practically impossible nti Nuupu eritesitinga ku buyinza bwe Uganda. Oh, really? Katonda tayinza kuddira bantu bakambwe bwe bati oba bakambwe bwe bati nga tebalina jirita olwo Katonda bw'alibuwa obuyinza. Okiwulira? Yesebo. Naye nga ndi mulamu seebase ekiro simu zonna zaasuse zivuga enevaako eneddako enevaako eneddako. Emirimu gyange nja kontinuinga nga nkyagikola. Katonda bw'aba yasalawo nti nja kugenda ku Lwamukaaga luno nja kugenda, naye sigenda kufa nga nfukamidde, nja kufa nga nwana. Mwami Frank, olowooza lwaki kigendera ki ekiri mu kino ky'omuntu okuvayo n'atandika okuga nti okubiddwa amasasi? Butumbaavu ate ekirala New Vision gy'okolera gurupu ennaku eziyawandiika story mu New Vision nti abantu bannayuganda tuli miliyoni 47, ku miliyoni 47 miliyoni 13 balalu balwadde ba bwongo. So we are dealing with the mental cases. Tulina abalalu abali menti okubeera ebutabika naye nga balina amasimu mu ngalo. Okay. Kati omuntu bw'akubika kyabagezaako okukola kutiisa nsi. Oh, kyekigendererwa. Kubanga abakimanyi ojja kuvaayo oyogere nti oli mulamu. Ate nze olw'okuba siri mu comedy mbadde nsobola okusirika olunaku lwonna ne musiiba mwenna nga mweraliikiridde. Naye ngenze ku Twitter handle yange ne ku Facebook n'awala ne mbagamba abantu nti I'm dead and alive. Mukiwulira ndowooza. Ate kategeeza ki ako nti oli mulamu ate mufu? Anti omufu y'ayogera. Okiwulira? Yesebo. N'ebyo byonna bitandise ku mulembe gwa Kyagulanyi. Sirabangako level ya immorality eri ku social media nga mulembe guno. Sigirabangako. Nze Lwamiti olina eddembe ly'okupostinga nti oli ku Abani TV. Yesebo. Ne Kyagulanyi alina eddembe ly'okupostinga nti ali ku beach y'e Busaabala ne mukyala we. They have that right. Yes.
nange nina right okupostinga ebifaananyi byange nga ndi mu faamu nnunda nte yesebo ne bwe mbiteekayo buli kivume ekiri ku nsi kuno bajja kikuvuma batuuke n'okwebasa ne muwalawo okiwulira ekitali kirungi gye bayita nuupu ekitali kirungi okujjako nga gwojjayo enjuba temujja tutiisatiisa yesebo tukolokosemu 7 naye n'atuwulira naye sisangangako we n'aleemu n'ampemula oba ku social media naye abaana balina effujjo naye bwe muba mumpulira kiro ka kibagambe ffe situtiisibwa tuyisibwa situtiisibwa yesebo temujja kukozesa social media mu creating fear mu bantu tusirike no okiwulira yesebo kyekyo webala nnyo okunkubira yesebo congratulations once again okuba nti MK Army gwakulira ebyamawulire n'emisonga ezitalazeehi wano nawali webale nnyo kaakati eyo nayo ensonga ogyogeddeko yesebo muhoozi Kaine Lugaba akyali mu magye mwe abawagira Arsenal Man U muba ne club zammwe nga mulina fans clubs si bwe kiri yesebo fe abawagira MK tugamba mukama waffe akyali musibe mu magye naye ng'akyali muffe tulina omusupportinga ku ground kyekyannondebwa nga director media communication okay sir yesebo nyina eddembe lyange nga lwamiti bw'olina eddembe ly'ogenda n'osala ku Lwokutaano nange nyina eddembe lyange ogenda mu church ku Sunday kituufu mzee olya kaakati etteeka lino Computer Misuse Act kyova olaba abaasinga ogivumirira bannuupu to them yesebo okuwemula okuvvoola abantu okutiisatiisanga kaakati nti gashumba bamukubye amasasi its their right mu ddembe lyabwe okuwemula okuvvoola n'okureatinga fear ontegedde yesebo gezaako okubanga atereeza ebibadde byagonokweggulo nambamikiddeawo by the way oyinza okuba abadde bize badde bamubise mitima yo gyonna franka masimu ntumunyanga tumulaba naye ensi agivuddeyo n'agibula ekituufu kasita mukama akyamubiseka kasubi kubanga tewali bugagga businga bulamu bulamu webukoma n'obugagga bwe webukoma okay katuveeyo tugende wa mwami Joseph Sendagire Bakidawo musajja gwani ovaawa nze nzaalibwa ku kyalo Maya Masaka Road wano taata wange mugenzi engineer Rosias Sebwasaba agalamidde Mayaawo yatufaako mu mwaka gwa 1992 maama wange yakyaliwo mukama akyamumpadde ye Emilina Nabikoni abeera ku Mutala Busujja wano mu Kakiri mu Busiro neddira Nvuma akabbiro kati Nvuma feffekka mu bika by'Abaganda ekika ekisibuka mu kibuga Kampala mu bika byonna mu bika by'Abaganda byonna kyekika kyenvaamu ekisibuka mu kibuga Kampala kuba tusibuka wano Kawempe mu Kyaddondo benvuma maama wandiga ate jjajjange ayonsa maama wange omukyala wa Lugave ate jjajjange azaala taata wange ayonsa tuuka wano abantu bandabidde afumbe wange ye Vivian Naggayi muzzukulu wa Kasujja Busujja yiddirange ye ndi mufumbo mbeera Manyangwa era mu Kyaddondo yeri akasiisira kange akatonotono tulina abaana tusuubira mukama bw'aba atuwadde obuwangaazi okufuna ate n'abazzukulu ndi omu ku bagagga nno aboogerwako mu nsi yonna Bakidawo tunyumize munnaye omugagga ayogerwako mu nsi yonna ndi omu ku bagagga aboogerwako mu nsi yonna kubanga wano mu Buganda tugamba nti obulamu bwe bugagga kati kitegeeza ndi omu ku bagagga aboogerwako mu nsi yonna kati tolaba obulamu bwa Gashumba babugezeza mbugeza nti bugenze naye ensi yonna ebadde egenze kuki ku bwonkenke kati njogera nti ndi omu ku bagagga kubanga Omuganda agamba nti nga tonnafa teweevuma ggwanga ntambudde amawanga wano mu Uganda naye ate mukama tannampa lugendo lwa nnyonyi ajaddukuwa kakati ebyo byonna mbisaba Katonda ndi musajja mutetenkanya omu ku be baga nti abo batetenkanya kubanga bwe tutandika okunyumya entambula yange kati kantandikire ku kyampisiza
kyewampitidde si kyekyemikolo bitereewo nawo kakati wampise wano ku lw'emikolo naye nze nzija gye najja mu mikolo mukama era kyemanyira otandika otya wabadde ng'oli musajja bw'atyo biro bino biyingira kati okubiyingira ate era ntegeeza nnyo abantu nti bw'olabanga nze bwe ndaba ekibi situnuulira kibi kino nengera ekiri emabega w'ekibi ekyo kubanga oluusi kyekiba ekirungi kyo ekigenda okufuula ow'enjawulo mu nsi nze notandika okwogera ku mikolo nga nafunira mukwano gwange yali ayagala mwogezi nemufunira mukwano gwange omwogezi gwe mmanyi nti oyo ayogera ku mikolo kati bwe namufunira ayogere ne bamuwane ku ssente ku lunaku gwofunidde oli bamuwakodeka deposit ku lunaku lwennyini olw'okukola omukolo essimu nga tazikwata nange ndi omu ku bagenza okuwerekera mukwano gwange oli kakati essimu tazikwata tuweze essaawa 6 nga tewali essimu nemu gyakwata naye ate ekyo kyekyayamba nze okufuuka kyendi kati kakati mukwano gwange kyava nga tugende kiki kyotya tugende gwoyogere ne mugamba bannaye mumpulire bulizi ku leediyo eri naye bino ate sibitegeera nnyo newankubadde oluganda ndukola ki ndutegeera n'agamba tugende kuba kati tetulina kyakkola nenzira ebbali nenkubira ku boogezi be nali mmanyi amasimu bonna nga bali bize ku olwo nembagamba kati twambale abaali abokutuuka essaawa 7 twatuuka 8 nentegeeza ali ewaka nti munnange nze nno njiga buyizi omuntu gwembadde agenda otuleeta tazze naye ne baŋŋamba nkole ki nzije tunyumye emboozi akati ng'oli aŋŋamba kati mujje mutuuke mu parking godde eri ewaka wangu okusinga aleese kakati nga nsibira ku bibuuzo omulenzi oyo ndudde okumulaba namusinkanako ko naye ndudde okumulaba bamwetanga mutabani wa Kambugu we nasooka okwogera naye ku omukolo gwali tuleeyo neŋŋenda nzira awaka nandeetera abako ne tukola omukolo ku mukolo ogwo gwennyini wali wasigalayo balansi woli wa mitwalo 10 akati ngezisinga yazijjayo naye nekumi nga nawo siribi nga sibbi akati omukolo ogwo gwennyini ne bampa 10 eri ate nenfunirako n'emikolo emirala emeka 3 akati waliwo mukwano gwange menta wange mu Katemba muno twasisinkaneyo Kawempe mu Nvujjo akati bamuyita Mwai Mukasa Kafeero kati yali ye yajja ddamu bino okubikola nemukubira kasimu nemugamba Mwai Mukasa Kafeero nafunye obuzibu omukolo gwe nakubiddeko jjo okutukolere nze nagutuddemu nga bwe waŋŋambye noŋŋumya nti ojja gukola ki ojja gukola naŋŋamba kati njagala oyongera okuguka kubanga ffe weetuli akwagaliza nnyo takulinamu butabana bwonna akulabye osobola nsobola kubanga ffe weetuli leero enkya tetukola ki tetuliiwo kati jangu tutandika okugabana ku mugaati guki gumu tandika otambulako nange nkutikka ebita weetegereze era bwe yantikanga ekita nenkulembera n'ekita kyange ne tutuuka wali naŋŋamba kati awo olaba bwe oli ambuuzizza kino waliwo obutapapa waliwo nekyebakubuuza nga bakusuula mu katego waliwo kino na kino nagenda nga nuŋŋamya nantraininga nga mulinawo okifiiringa nalikyagala omuntu kyaba mu nsi abantu tulina ebitone ebyenjawulo bingi naye okubyevumbulamu bwe buzibu kubanga kati nze nali musajja muddusi wa misinde egyo egya 25 egyaba kiprotiki nzigulaba wano ndabwenfubutuka ssebo aliwa nga nenamba 2 nkuyungayo ng'ofubutuka bulungi gino egy'embiro gino egy'emiwanvu era marathoni yasooka wano mu Kampala nali nkyalowooza nti nkyasobola ku leveri nenzija nentulika n'abasajja bannakenya ne tudda wali ku Queensway ku kabinja akakulembedde ne bajja bandekera wano ku mukwano olimba we bandekera awo ate nga weewunye bo batraininga gututraininga kitegeeza singa nga yingini eyabise nenga kati awo nenzira ku peesi y'emyaka gye nalimu ennaku ezo kakati nali musajja mumezi wa bigwo nga ndi mwana muto bwe nti naye nga ne bwe bandeetera ennume etya ng'ogimegga era nze manye ebika by'ebigo 5 manye okuweeka manye okusitula manye enkalu ey'omunda manye enkalu ey'ebweru manyi nolinga maze okunkwata bwati nga sikyalina bwetaasizo bwe nina omwejjako kasita abanga amaze ampanise mu bbanga nga tannamegga
nze nkusiba enkalu ey'omunda ate nenkuweeka gwe n'olaba nga nze asookawo n'ogenda kakati ezo zonna zaali talent. Yes. Ndi muzinyi w'amazina amaganda n'amazina amalala gonna kuba nasookera mu Nvujjo Culture Troupe ng'ekulemberwa mwami Kibirango Fred gyali ekawempe eyo n'omukulu yafa baamitanga Tom Mugenyi be banfuula ekyenjawulo kakati wano tuzzeeyo ku mikolo wano Katemba omuyingira otya? Katemba muyingirira kawempe nga bwe namaliriza mu misomo we nakoma nenzije kawempe waliyo maama wange bamwitanga Olivania Nanungi nenzija ng'alina restaurant awe kawempe ku ttaano akati bwe najja nga nnoonya obulimu e Kampala nva Busujja ewa maama wange kati bwe najja nga nnoonya obulimu e Kampala nanga sooka obeere wano oweerezenga emmere nenvuga emmere era bammanyi ndi driver mulungi kwesobani ne bwozipanga bweziti nzisaza oluguudo emmotoka ne bwekuba eŋŋombe njiyitamu kakati nempeereza emmere nagiweereza ndowooza emyezi nga 6 twali tuliraanye UCB Bank eri eyedda kati motoka zino nenzibala nti waliwo emmotoka 5-6 bwe ŋŋenda nga nzooza ne baba bampa 13,000 mba mmaze okutandika obulamu kati bwe nakolanga bwe nti mu banka bwe namalizanga emirimu gyange munda gyonna egy'okukola ebyange bye nnina okukola ate nenzira ku mmotoka nenzooza nenfuna ezakagwirawo eza buli lunaku kati awo nagattanga talenti eringa empika kati bwe namyukanga wano ssaawa 11 ate nenzikirira mu Nvujjo Culture Troupe ekawempe nentandika okutraininga amazina okuzanya era nze karakita gye nasookeranga oli bwampita erinnya erya Bijooto oba Bijodolo manya yaliwo ekawempe akati awo mu biseera ebyo kati mu bantu bensinga okwagala mu bulamu bwange njagala nnyo Mesa Kisemakula ono papa lwaki mwagala ffe twalinga bato kati ne bajja okkuba ebidongo ekawempe nazizi aziyoni be bantu bensinga okwagala kuba obulamu bwabwe nabugattako ko nabo akaseera ka mwezi nga gumu akati ffe we twakoleranga oba transport ye yali ababuze oba ki kati bajja ne balemerawo ne batandika okusulanga awo ku Nvujjo papa oyo yasulakaawo ku Nvujjo okumala weeks endowooza ngeezo nga 2 naye saamanya kikyaliyo ne Aziza ng'alina ekibirige waliwo omusajja oba bamuyitanga kibirige yali musajja ngira radio emu yali etegese baali bategese Africa Cup of Nations ne bayita abantu abagenda okompitinga okuvuganya mu kuweereza emipiira egyo neŋŋamba nnumba kwawansobola gyogera naye eri bukotaawo ate bwe nalumba neŋŋenda nvuganya nno ssebo kubanga namalira mu kyakusatu era ne bampa ebirabo byange bulungi nnyo ne bampa ebirabo neŋŋenda bonga balina ndowooza kye bandabyemu ne baddamu ne bampita ne banga tukwagala otukolere programu oti kati ate eyo nakolayo kakabanga katono ate nenzirayo ngolwo maze okuva mu banka nakola nadda mu bwa Tanboy bwe nava mu banka obwa taxi obw'emmotoka zino Isuzu ennene kati waliwo mukama wange bamwita Edward Mbirwe kawempe eyo yali customer waffe mu banka kati bwe nava mu banka naŋŋamba jangu nkuwe ku mmotoka yange eno nkolere ki emirimu gyange kati nenjikola bulungi kati awo wenva ate neŋŋenda nga nzikiriza okukola ebirala motoka bwe tumala okukola emirimu gyaffe nanga genda mu bibyo genda mu mirimu gyo ng'omuntu akola ki ayagaliza akati eyo bwentyo gye nava ate nenjoyininga Radio Super gye nkoledde ebbanga eriwera lya myaka 15 ku radio nga ndi ne Honorable Sematimba Peter ng'okola era karakiteri eyabazeeyi nze omu ku badirekita b'abazeeyi b'ebbama gyenva mu bwamuzeeyi bakiddaawo gyengwira mu bwamuzeeyi bakiddaawo ow'ebbama tuli badirectors bana nze ne Edi Kayemba gwe bayita muzeeyi Muteweta ne Disan Kasasa gwe bayita Jjajja Lujja ne Emmanuel Mubiru gwe bayita Omuyaye Ganja be ba directors abazeeyi b'ebbama
ekigambo bazeeyi b'ebbama mwakijja kuki kati mufena Muteweta yali azanya abazeeyi b'ebbama ng'azanyira wa Ssebatta akati nze nange eri nazanyanga buzeeyi akati Muteweta yali yakitandika dda bakaawonawo baawa b'ebbama naye ate nekijja tukwatagana nze ne Muteweta nga ye yakitandika ate nga nange nayinayo bajjajja nga bazirwanako ez'ebbama kakati awo nekikwatagana nekibaye bulungi era bwe nabajoyininga ku super ne tutandika karakita ezo ne tukola bulungi tukolerako ne ku TV ezimu wano mu ggwanga komedi oyo eyanyumiranga abantu ng'osobola okutuula ne maama wo n'abaana bo ne bajjajjaabo ne mulaba komedi ng'anyuma naye nga taliimu kyabuwemu na kimu ffe yenzanya gye twayina nga buli muntu aseka nga tekimulimu byesitaza nga betulaba ku stage ennaku zino kikirwa kikibizibwa ebityo ani abyonoona waliwo omulembe ogwajja ne gutwegattamu omanye ebintu bino byonna bigenda byonooneka mu kusooka biba birungi naye ekibyonoona kiba ekyo kimu nti waliwo abalabayo elementi y'essente nga bo si kye bali naye nga bazze kinoonyaamu ssente ettooke kati ffe twatandika okwogera ku mikolo ng'era emikolo tetulowooza ku ssente nze salowooza ku ssente naye mwami Mukasa Kafeero bwe yankwatako nenkwatibwako omwami omulala bamuyita Eri Mutebi nengatibwako omulala bamuyita Anko Kiine Suuna Kinejjulira abo be basajja abanfuula kyendi naye buli omu yaŋŋambanga nti gwe oyinza okuba n'ekyenjawulo ekisinga ku byaffe twekikotogera kijjeeyo kasita tekiibe kibi mu mbeera gy'okoleramu era banyongera nnyo amaanyi okulaba nga ntuuse wendi kati okay tuli mugana waffe mukulu njagala Nicholas ndoza tuweka clip abatulaba tulina omukulu omwogezi w'emikolo okwanjulwa embaga lwa twaga tutunulire tuli mu crisis oba oyinza ga mu economy etali nyangu omuntu yandikoza atya yani planiza atya batuwa opo message ne bakuyita mukulu omukulu ne bakuyita ate nga naawe nga bwomanyi economy si ya mulembe ddala naye katokere tufuneko clip eno Nicholas a little bit tulewe ekifaananyi ekituufu ddala ani muganda waffe Bakidaawo mukisa tuguyina ate ow'emukono naye nze amanye ebintu ebyo sangu amangu bikakasa nze ebintu ebimu sikyabitegeera mu nsi kubanga waliwo we byansoberako neŋŋa naye byengoberera biki kanjirambidde ebbali oli yatugamba nti mubikwase Kyagulanyi komwe nenyanguwa byonna nembiyoola otwala ki ebyange nembimuyiira nali naakasimbula nti nakuba oluyinga lutya tuliyambala engule nemanya tugenda jambala kogwe nininda ekiddako wayita akaseera katono nakitugamba atya mwebereremu nenga ye binakakwasa ebyange nga mutiitizi nnyo nali nkyali muwebereremu natugamba mugende mulonde mwenna ebirala mubindekere nemugenda netusimba lwakaseta nemumulonda olwamaliriza awongezi katuuse balangirira ate balangirira okulonda olwaggwanga naye amaze okukasuulayo ebyaddirira bye byankutula nti ki bamusibidde mu njuye neyongera kamunguluze neŋŋamba ye be basibidde mu nju ng'ate naye amazeeko emirembe nali nkyali ku ebyo kiki ekikugira mu mwongo nensooka mpowa mwalo n'alyoka akitugamba atya ngenze mu kooti n'olina ekiddako kyekyammala amaanyi atya omusango ngugjeyo Kadoza ne bwentema mwebale nnyo totema ogirolinda kakati okyaleeta neŋŋamba kyekyo kagugjeeyo katuwulire waguteeka n'akitugamba atya tasobola kulayira ku musajja gyeyayogere tasobola kiki ekiddako yalayira kakati Bakidaawo ebigambo bino osooka birihasinga nojja nabyo bifubutuka bubutusi bwe biri ng'egyobadde mu join experience kakati Katonda yatukola mu nkola ya njawulo
nga wakatuuka nga nze nakatuuka ku mukolo kyensooka okukola kwebaza Katonda nti guno nguzeemu naye nange ngenda ku mukolo nga siina bigambo byagwo olimba lwami nti naawe bweŋŋamba kati nti tugenda ku mukolo ebyomukolo kati bijja nkwata muzindaalo nga wano we batugambira nti baani abali awo ebyomukolo ne bitandika kubanga buli mukolo tegufaanana gunne waago era kyova olaba nze lwaki ndi wanjawulo okubalala nyumya emboozi za njawulo kubanga abantu ala bangi banyinza okwekanga lwamiti omukolo gwe nabaddemu ku Saturday wagubaddemu neŋŋenda ate nenkusanga mu gwa Saturday jja kati bw'oba tokyusakyusa omusajja yaŋŋamba ekyo yali Rodfred Sebatta n'agamba nti mulimu ebigambo ebimu ebirungi byolekangawo ne wabaawo ebigambo ebimu nga byo bikyusa buli lwokola ki lwogenda lwaki naga nti kati nze bwe nnyimba nalwewuuba lyekka ne muyimba emyaka gyonna 2 waliwo abamuwoomerwa nga nalwewuuba era nga bwe simuyimba gye ŋŋenze abantu bajja kukola ki kunyiiga naye bwe ngattako olulala olupya lwe naleese mu mwaka guno ne lwe naleeta mwaka guli bwe buwoomi bwaki bw'ekintu kati ogwo omukolo gwali kyotereeyo sanje naye natuukawo nga twakava mu mbeera ya korona ebyo byonna nayogera kyaliwo era omuntu bw'atunuulira ekyaliwo ate kubanga nasooka kwogera ebirungi emabega bye twalimu ne bye twali tusuubira then nendeeta embeera buli omu yamusesa nange kennyini era bwe nkatunulira nseka naye nali siina gwe nnumba nti nnumba ono wayogera byaliwo tewali kiwayogera nti wakigattagatirira era omuntu bw'awuliriza ndowooza era amanya nti bye byaliwo mu kiseera ki ekyo kubanga tutambula n'ensi erimu byonna ate kuno kwe tuba tugenzeemu mu mukolo eba mboozi era oli bw'alema okunyumya emboozi mu mukolo aba tagenda kwogera kiriyo kyova olaba emboozi abantu bangi bakoliko kisa kya Mukama agambye omusajja oyo bakiddaawo omusajja w'amaanyi nnyo omwagaliza mirembe gya Katonda amaanyi kyayagala ku nsi nti muwanguzi olusamu okuti agamba omusajja oyo is true hustler osobola okutuweereza messages naye okubyezuulamu n'okumanya ki kyoyagala mu nsi kuba nze nina byenjagala byemanyi nti noonya ate waliwo abafuna ye kyabadde anoonya ng'anoonya kuba wano ku Urban TV afunewo akakadde kamu buli mwezi embeera ye yeyerevo yeyeyo netereera naye ate nze embeera wano nga bampa akakadde kamu nga ndowooza ate biliyoni endala mu maaso mu myaka nga 2 egijja kati bwe ntyo ŋŋenda ntetenkanya kino kiri ate ekyobola omusajja agaye nti oli hasira omutuufu buli kimu okikoze oyise mu kino okoze kino ate ndeese n'abayimbi nyambyeko abayimbi bangi mu ggwanga oli promota ndi promota bayimbi ngaani kakati gundi yaffe ekyaliwo eri Jovi Promotions weeri era tukola mpola mpola naye olwa covid ono yatujjamu n'embeera ye kati omuzeeyi w'ebbama yono oyo yebakiddaawo webbama katumufunemu shortly twagala kujja ekifaananyi kyo ekituufu ddala entana nga tusimye ya muntu mukulu ate kesi ndaba ya mwana muto nange ekyebuuza batugambye muntu mukulu yafudde linda nfudde nakugambye muntu mukulu entana tusimye ya muntu mukulu kituufu abasawo bakingambye bagambye bati tolume lumulumidde ebbanga nayimpawa wenyagalanafaanana bwati katujje ate mulazeewa katujje bano bo bavudde mwakanti nti akawandika siringi 5 kimuli yayimpadde ate biguza omunnyo gugenze mu katongo mitwalo 5 siringi 5 1,345 ate zigenze na munnyo gwa katongo kesi y'omusajja ngenda gikola ate kesi etibadde kesi ebadde ki njewoze bwewozi kakati wabaki omufutu mujjemu pulezidenti anaweereza kusainake yaweereza ku birango byonna byennakuwa ebirango mbiyisiza abatuuze bategedde waliwo nkujja katusuubiza sefuliya ne muwogo
abamunno mu kabina bwajja okukola emirimu va ku byamunno mu kabine mwogo amabugo g'embuja nti kolinawo byebino ebitaano ebiguza omunnyo ogugenze mu katogo ebibaddewo kola bwoti mugende mu kisale mugire enki iro mu kisale mugire tuba tuli ate kesi tukisale tugiri ate omufu omukole obadde ki kiki kyogamba omusajja nsubiri mbagambye nti mu kisale mugire sikyetaaga kesi tugenda okusala kyekigenda mu maaso nalina ekitimu Thanks so much, Nicholas, of course. Tutunulidde omukulu Bakidaawo Joseph Sendagire ebintu bya zakola ebyenjawulo mwogezi wa mikolo ate ayina ne history empanvu ennyo bya zakola tubiwulidde ate obuli osobola okuyigamu naawe kimu babiri nomanya nti ensi yakutetenkanya buli wogenda nja kubeera mu kino tekiba kirungi nakatono naye nga era nga wali mu maaso wajja tubuulira enteekateeka kati tukyakumanya n'ebintu byezookola kiki wali okoze n'ogamba guno omukolo nagukuba of course okoze mingi naye biki byojjukira ku mikolo gyozookola egy'amaanyi nogaa kino kyaganda bwe kinene tukikuba bwe nekivaamu bwe kiti nkumanyi ng'alina ebigambo ebigumu ebyoluganda taking a time n'obiyiga oba nakyo gwe ng'omuntu ebigambo birina mu mutwe gwe nfaayo n'okunoonyereza n'okumanya ekiriko kubanga kati akaboozi kali ke basoose okulaga waggulu okalaba nakanyumya ku mukolo gumu sikaddangamu omukolo ogwo sikaddangamu era nze abamanyi enkola yange oli ne bwe ŋŋamba manyi we wabaawo ababutemaatemamu kati ng'obwo simanyi gye baakatemeramu ne bakateeka ku mikutu emitimbaganekatambula naye era osanga omunaga wayogera kali katuddiremu wano ogenda otuuka mu mukola ate bw'oyogera ebirala n'agamba ebigambo mubijjawa naye katonda aba naffe bingi bye tutobye nabyo ate n'okuwandiika ennyimba ne muwandiisimu mpandiika ennyimba abayimbi b'oleese abawera ku bibaani olinako n'abaana be olwopromotinga n'otuuka ekiseera abo bajuzi naye nzijukira bwe mba serabidde n'okuyimbisa ennyo abayimbi mikolo gy'okwanjula gino nze nakitandika abayimbi bonna be mulaba batandise okuyimba mikolo gino egy'okwanjula abayimba bonna nze natandika ekintu ekyo era ekintu ekyo mu mikolo nakitandika ne Helena Nanjego gwoleeta abayimbi okumanya nti guno omukolo kale gwa mbaga gwa kwanjula mujje muyimbe baali tebanneezuula nti mu mikolo bajyayo nga mu mikolo tubaayo na ŋŋoma ŋŋanda zokka akati ne wabaawo omukolo ogwajja oli nambuuza kiriwa kye tuba twongeramu kati nze kuva dda njagaliza kati mu kwagaliza kwange nalowooza nnyo ku baana baffe abayimba bannayuganda nga ndaba bakola shows zokka ng'ate mpulira nti ku show babawa $5,000 ku 10 akati nendaba nga tewaliyo ennyimba ennungi akati awo we nafunira Helena Nanjego yayimba ono ye musajja wange nga ayamunkwasa yali mwami n'okufa yafa yatandikawo front page microfinance bamuyitanga yiga omugenzi yiga akati namunkwasa era yampita na kuredio nanga jangu wadde omuntu ono nga ne Paulo Saka waali era mikwano gyange nnyo ne tutoba naye mu meeting gye nasooka okugenda ne mbagamba waliwo akayimba bakayita ono ye musajja wange njagala tuleeta omuyimbi oyo oba omukolo gwe twasooka okuyimba ne Nanjego yaguyimbira emitwalo naye 10 oba olwo obaleeta ojjirira nzijirira kati awo Ronald Mayinja akuba nekeresiyo ebiseera ebyo ne luba luyimba lulungi era twalukozesanga nnyo mu mikolo naye nayingirawo ne Maureen Nantume awo n'abayimbi abalala bonna webatandikira kati nzija nsanga kayimba akamwe bwayiseeyo nga kavuga kati awo biseera ebyo Kayemba Solo Honorable aleeta David Lutalo amulabamu ekyenjawulo Kayemba Solo yaleeta Lutalo nga tenagenda mu Evanizi nga Kayemba Nampala Yusufu
bebasooka okuleeta David Lutalo kati bamuleeta tukwasaganyiza wamu naye nga nze sibiriimu nnyo sibimanyi kati ate jjukira goli wa radio bakwetaaga nnyo kati era mubasinga okusimula oluyimba lwa Kapaapaala mu ggwanga ne radio ezimu zaalukima waffe nze nalina access nene nnyo kubanga nze nali ntuula ku konso nga nze nvuga program ng'ate ebiseera ebyo nali nkola programs 2 zuukuka ne Kasenda Bazaana kati nalukubanga eno nenduddamu n'akawungeezi wali n'omugenzi Mulindwa Muwonge n'alunsaba bwe yaluwulira ng'ajja mu program ne lutandikira awo naye mu mukolo gwe yasooka okuyimbako Lutalo yali akajja ndowooza wiki singa 2 ne mutwale Makerere waliyo embaga ya mikwano gyange yali abahaji promises makubu ya promises nayimbayo oluyimba lwo kati bananyini mbaga ne baŋŋamba naye ono ayimbye ayimba bulungi naye nga nembaga bane omwana akajja wiki 2 kati ne tutegeka show endala ku kalenda twagituuma abazeeyi b'ebbama tugenda kuzina abalongo ng'olwo nze ne Muteweta nze Kato nze Waswa tulina ka clip bwe kati bwe kaali katambula kati ne tugenda ku kalenda ntwala David Lutalo n'abali ku show tebamumanyi Disan Kasasa ye MC ayagala okuteekayo Daudi Mugamba linda kono omwana saagala ayimbira eri wala nsookerayo ono agaana nze nga mpite wa DJ nenteekayo Kapaapaala Lutalo nasindika musindike Kasasa yanzijira ku mugongo nakuba empi mugongo onzitidde program nomugamba linda kola omwana oyo alina akayimba akalungi kalike tukuba ku radio Lutalo Kasasa agenda okyuka bwati ng'abantu ku kalenda basimbira yini bafuuwa Lutalo ssente akati awo twatandikira Kayemba n'ayongeramu amaanyi ne bamusikula ne bamwambusa era show yasooka twagikola ku Bat Valley wansi mukandolindoli sikandolindoli waliwo gundi ebbaala ya John Segawa ebiseera ebyo we twakolera kalonki ka Lutalo akasooka nze ne Muteweta fe baali ba MC lonchi ya Lutalo ya Kapaapaala esooka ku Bat Valley awo nyini nze ne Muteweta fe twalirwa MC kubanga twali tukolera mwana waffe ne tukola era Kayemba oyo nga yabirimu yatuleeta mwanguwe mujjo omwana mwakola kino okuva olwo omukwano gwatambula era mbayimbi be nenyumya yakola bulungi teyali omuntu ng'abantu tukama bakame naye bajja ne basanyuka okuva olwo olugendo lwa Lutalo ndowooza Mukama yalwongeramu bwongezi mukisa era ne Kayemba n'ayongera amaanyi awo ne bakola ennyimba endala nekitambula bulungi kati bwe tutyo olwali Lutalo akyakujjukira nnyo mutambula wamu ne bwe mukubira essimu era agamba taata kati mu bayimbi b'enkyalabye abamanyi ensi era nakagambo ke namugamba edda ayinza okuba kyakajjukira ne mugamba ne bw'olituuka waggulu mu kalina sigala ng'abantu obeetoowaliza kyekisinga ekyo terikisinga amalala mabi amalala gasuula abantu nze tondaba wano newankubadde banga oyogera bulungi abo abampaana mbawulirako kitono ate abampabula nti wayogedde bubi nga kwako kakiripu kemuzanye waliwo abankubiranga ne banga naye wano watulumbye wano wakoze bonna embagamba naye munsonyiwe naye saakireese muki mu bubi nabadde nnyongera ku kinyusi kubanga ne gwe nali ntutte yennyini yali waki yali wa kale eyo akati bwekito bwe kyali bwetyo ne tujja Helena Nanjego Stabwa Natolo era mu batobi b'ensinga okukakasa Natolo mutobi Natolo era namuwa mulimu kati Natolo omukolo gwe nasooka okukola naye gwe namutwalako gwali najja nankumbi awo gwali gw'abasuubuzi naye mu magezi ge namuwa gonna naye agatambuliddeko funa akasente kajje wano kazze wano weeyongera amaanyi teweemalamu maanyi gwe kenyini kasita weemalamu amaanyi n'abalala bakumalamu amaanyi era ng'akola bulungi era Mukama mu bantu b'ensanga nembenyumirizaamu mpaayo n'obwesigwe mu mirimu gino obwesigwa bubula abantu omuntu batandika omuyita abangi atandika okukwata eno sente nakwata neeno nakolako omulimu guki gumu abalala n'abayiwa ekyo kyekisingira ddala okuttira ddala abantu obudde bunkutte ate nga kinyuzi kyaffe tetunakituukako mu ddakiika ntono nga 2-3 omuntu ateekateeka okukola omukolo olwaleero gwakwanjula gwambaga
wandimuwadde magezi naddala nga akasente nga bwomanyi si kangu ate oluusi balini bebayita mu mikolo egiwerako ate nga tebajja kusobola kukola ki kati nga ggwe n'ekyoyiseemu kimagezi ge wandituwadde amagezi gempa buli muntu yenna buli muntu osobola lema kwekwata ogambe nti ate nze nina mbuzi abalala batwala nti buli muntu obusobozi bwo bukusobozesaawo wewali wooli era ne bwoba n'emitwalo 3 osobola okwekolera okwanjulako ne kunyuma nnyo kasita mumala okutegeregana gyogenda okujja omukyala ne bamanya omwana gwe bazaala nti yoono wa mitwalo 3 era bo bategeka ekyo ekijja mu mitwalo gya 3 n'obaleetera essanyu n'ogenda n'omwana waabwe mu ssanyu okusinga ate oli anajja n'obuwumbi n'atwala omwana waabwe enkeera n'amusalako ensingo ne baga yamusse kati kitegeeza nti buli omu obusobozi totunuulira kyagundi obanze enkola buli mukolo ogwa buli muntu waliwo omuwala lumu yajja nga nkyali ku supa eyo nankaabira mu maaso nagamba njagala gwoba onkolera omukolo gwange naye abantu bakuntiisiza oli wabukadde nabukadde nentya nemugamba omukolo gwo kugenda kubeerawa nagamba gindi nemugamba badde ontegekedde sente mmeka nagamba nja kuwa emitwalo 7 nemugamba kati nsaba ku mitwalo 7 ompeeko emitwalo aga ku njagala gyondaze gyonjagalamu 5 ogongere mu mukolo gwo nze mitwalo 2 gijja kumala egy'amafuta naye okwongera ekirungi saawundi mwabadde mugitegekedde sente mmeka nazimbulya nemugamba nayo kanjikuwe kubangiyina nemugamba ne saawundi kanjikuwe nkukolere kyonsuubiramu obuwoomi bwakyo nemubuuza kati omwogezi waawako agenda okuleeta abako yaani nagamba nabo babadde balina kojja waabwe naye tabimanyi bulungi yatidde edda bwe yawulidde nti nzija eno kulumba naye mugamba kati nabo bagambe bafune akasente bwe kati mbafunira omuntu gwe tugenda okukolera naye kyompuliramu era ekikaabiza maaso gange ngozookaaba nti nyinza okuba nkolera sente nyingi okijjeyo bulungi okirabe nemukolera omukolo nemukolera omukolo buli muntu omukolo ogwo ndowooza kati mu byafaayo byo naye emikolo gyampadde sigimanyi muwendo nze manyi gwe omwogezi omu nze manyi nabano baabano abamu ne basanga nga detsi bazitwala kale bwe bityo buli muntu mu busobozi bwo teweerega ku kyagundi nze bakiddawo nyinza okuba nina emiliyoni ate waliyo yasuza enjala ng'omutwalo taguyina naye ng'ate naye essanyu lino alyagala era kyekyatukozesa SB4 yo Sebunya SB4 mwagala nnyo alowooza nnyo ebyalema abamu okulowooza mu kulowooza kwe tulina ebintu bye twalowooza bano ne babirabanga ebyokusaaga Asia ne Charles aba ba TikTok yalina muganda we Charles ekatikamu ng'ali mu mbeera eyo tasuubira nti muganda wa waliyo abantu bangi abaligwa mu biti ebyo nga gwe mwannyoko alinga Asia osuubira nti waliwo omusajja alijja okumwanjula oba okumukubaka embaga n'amusiba kadaali kati ne gavumenti ngisaba bweba waliwo abantu ab'essanyu nabo lye bamiisinga okufuna Asia yasanyuka nnyo ng'ayambadde gawuni naye nga tagenze mu bufumbo ng'obufumbo tububakoledde bwa ssanyu tulirabeko Charles n'asanyuka nnyo ng'akubye akasuuti k'embaga mu mbeera ye gy'alimu ey'omutwe gwe ne Asia ekyo kibafudde ab'enjawulo ne gavumenti ngisaba nti twandifunyemu mu ggwanga manyi okutegeka kutandika ebipya si kizibu naye abantu baffe oluusi tebayongera kugatta bwongonzi serina obusobozi nali njagala abantu abalina abantu abagwa mu kiti ekyo buli mwaka tubafunireyo olunaku nga tubakolera embaga zaabwe ab'amasuuti babambaze famire ne bwe tugigamba kati nze waffe ne bw'abanga gyali oba taliiyo nze ne bwongamba nti wali omuntu ali mu mbeera nga eya Charles oba eya Asia ayagala tulina omukolo gwa gavumenti gwe bategekera buli mwaka tubakolera embaga zaabwe nga tujja nze siyinza kumma muntu suuti njikuwa nenjikuweera ddala amina kubanga nalumbako n'omusajja ono yakola guno munanansi nagenda okulaba embeera gy'alimu nengenda ngulayo omufaliso nengula blanketi nenkola ki nengenda nemukyalira
kati abantu tubeere n'omutima ogwagala yeah. N'ebirala bijja tuyambako Bashida obudde omanyi tutandise oyinza okulowooza obudde tubadde tutya butono naye maama kati katukutteko naye tuwe ku namba yesimu omuntu ayinza okuba akunyumirwa stars naye nga talina bwakutuukako ate n'ebigambo bye tubadde bibadde birungi neyanzeege aneetaaze okuba ku 075 2 99 88 0752 99 88 70. Thank you very much. Tugenda kusikaka omuganda waffe Bakira ayize lwakuba ebigambo bibadde bingi bikyanyuma kuba tutuwadde munaku bigambo bw'otandika omukolo naye tujja kuzza olunaku olulala obeere nga otandikira mwebale nnyo mwebalirira tuwerabira nti Ebola akyagenda mu maaso okutta abantu wabula mulira amalungi ate ge twafunyeeko ndi minisita avuddeyo n'agamba nti at least